ndaba enkuba etonya kiringa season eringa ekyuseemuko abantu baffe be very productive nsubira bwe tunakola ennyo ebyofuzi manyi bitinta bwe tunakola ennyo tujja kukyusa ebitundu kuba nkimanyi abantu baffe political osanga n'omuntu yadde nga talina na mulimu naawe omulaba najja mu byofuzi naye nakusiriwaza nti naye agenda kukyusa obulamu bwo nga tasobola na kufuna mulimu nasanga omusajja ewaffe eyo omufere ng'alimba abantu ngenda kukola kino naye nga talina mulimu mukazi we tasobola mufunira mulimu mu gavumenti bali awo bazunga buzunze badde eno muvubuka gwe genda okole bano abantu abamu banoonya mirimu abamu nabo bali bubi era kyova olaba nti enkuŋŋaana zino tubawa space naddala ffe ng'abakulembeze olaba oba balina kye basobola okukola bwe bakukuŋŋaanya bakusiibya baba bakuwadde kinene nnyo bakuwa mutwalo ewaffe nakaseke kiro y'ennyama eri ku mitwalo 2 so yaafu kiro y'ennyama gye bakuwa ng'osiibyawo mu Nanka awo Museveni waabaagala mu mbeera eyo gye mubeeramu naye ffe lwaki tubakubiriza okukola kubanga tukimanyi nti Museveni tayagalangako bantu bali bulungi balina okubakuumira awo nga bodde eno bodde eri muli mu bwavu obutategerekeka mujjukire nti bano abasajja be bamanelenda ebyammwe babitutte tebabawa mirimu babalese temukyalina ssuubi lyonna liri awo abantu abavangayo okuboogerera bonna babaguzeeguze mwene temukyategerekeka kati tuli mu biseera ng'ebiseera bya Nuuwa bye yajjiramu bagamba Bible etugamba nti ebiro Nuuwa bye yajjiramu byali very funny they were very funny ng'abantu tebategerekeka abantu boogera ennimi abantu boogera oluddikya ng'oli bwe bamutuma ekijiika aleeta mu kitiiyo bwe bamutuma sukaali aleeta musenyu ensi bwetyo yali efaanana ne kaakati naffe bwe tuli naye kye tubasaba naddala mu abali wano mu Buganda mulina okwesiba ebbiri abasajja bano bajja si kusaaga ekisooka ettaka lyonna bali batutteko emirimu gyonna bagibatutteko buli kika kya Buganda kyonna bataddemu ensowole buli kika era ffe nze enjawulo n'abantu abalala tinze Mengo netuukira sina muntu yenna gwe nina kuyitamu naye mwe bantu mu abali mu Buganda bwe muba temubaze nnyo abasajja babajjirira okusaanyaawo ngamba mu Abaganda okubasaanyaawo ewammwe temugenda sigaza bugagga temugenda sigaza ttaka ne bwe munaasoma temulina mirimu mugenda kutuuka mu Abaganda nga baziikana mulimbo ng'abayindi kuba lwitwamanya nga ffe ewaffe nti abasajja abaveeyo abayindi tibe baziika mulimbo ne babookya ne bayiweeyo naye kakati eno embeera eriwo nteeketeeke kati muli mu byobufuzi nalabye Mwami Museveni atambula eyo ne nasanyusa nnyo ebintu ebimu bino bijja negatively naye nga naffe tubyebaza bisobole okubasomesa abantu mwe okutegeera Mwami Museveni bw'abadde atambula mugoberera igale waliwo ebitundu gy'agabe ebintu ne gy'atagabirako ddala waliwo waatuuka n'agaba ne waliwo ne waatuuka n'atagabirako ddala bwe yabadde mu Luweero teyagabiddeko ddala ng'ogyeko oli omukyala wa Kabizi ke yalambula teyagabyeyo kintu na kimu naye wano ewakiso obwedde olaba abavubuka abayita ate kati okumanya mugezi waliwo ne we yabadde ensimbi abagoma engoma n'abawa ne bazibabbako ate n'abalagira ne bakomawo ne baddamu lusiba n'abavubuka abalanga akenda abateekamu ate kati mugezi yageziwadde takyakwasa minisita we oba muyambiwe kasente konna atambula nako ku kido kye yagirayo tigundi kwako sente za president ali mukugaba ziri ku kido wano tajazigira muno kibayimbwa mugundi twalogabire abavuka gundi kendo okolecha ziri wano ku kido agira gundi kwako nakwekwasiza ku kido namala ne yetambulira nage neze kyenyagala okumusaba kubanga these are the same people they have been in power for more than 40 years ebiro bino embeera president muyambye okutegeera embeera y'abantu mubayita kakati tizivelelete kubanga waliwo namlenga ali ku kirombe kya bloka yasawo omusajja nange era namulabye nga mugobera namubuza ofuna mmeka namugamba nfuna 2 president yagezo okubala abalamu ng'omwezi mitwalo nkaaga naye muli bulungi ate n'omusajja mujega wali badde yali mugaiti sebo nzanyirako otyo okukyama n'otabaayo kompa mu bwangu awo oyo sikiwantira omusajja oyo alina
ayebereramu yali badde yakoze dda budget ya bukadde nga 2 amangu ago nti kakati broka zino twetaaga enku twetaaga yo katipa akanatuyambako zitwaleri twetaaga yenanka nakamugirawo nga kamera weeri bwe yali mulesa namga sebo jambo naye tuli kulaba mu kalulu naye namulabye kati talina ke yamukwasizaayo yatambudde namga kakati yamugambye afuna nkago kati toli bubijja mujja kukiwulira gwe musajja gwayo kya buloka mujja kukiwulira Museveni we yatanze ngoyo kya buloka n'akyama akukudalire kombo emitwalo nkago oli bulungi mujja kukiwulira kubanga head of state yategedde embeera abantu nedda kati mujja kumulaba tewali watajja kutuuka mujja kumulaba ajja kuvuga ne ku boda ajja kujja ajja kuvuga ne ku boda eyo muba boda ajja mujja kumulaba kubanga kati bana abasajja twabagamba nti bwe muba mufuga eggwanga lino temulifuga nga kampuni yammwe okulowooza nti no buli bugagga bonna bulina kubeera mumwe banansi bonna mubaavuwaze buli kooteekawo konna seba basajja bano bakayingirira ze nasooka kubalabira ku nnyanja ne tukuba enduulu nze siri muvubi ne tukuba enduulu nti abasajja ennyanja bagiyingiridde mulimu ssente bagenda kubagobawo agenda y'abana abasajja tebaagala kubalekera kasente mu nsawo baagala mubeere banaku babatwaleko ebyammwe jjukira be bamanerenda nga kye kimuvugisa boda anti ekimuvugisa boda ali mu kalulu ali mu campaign kuba yakugamba ali mu kunoonya kalulu eyo campaign kuba buli walaga atimba ebipande ali ku PDM ate ebipande otimba byaki ali ku PDM ogambye oli ku PDM tuwa ate tulaba otimba webipande bya campaign oba ogamba ki New Vision afulumiza ekifaananyi ayina again weyabadde nasinkana abakyala n'abakyala babadde basanyufu n'abawulidde nga bagamba omuzeeyi waffe taata webale kuyimirirako mukwano gwaffe wano mu Buganda bw'oba osaka osanyuka mu Buganda bobo osako sanyuka babadde basaka nga bamusuubiramu gwe bobeera gwe yabagamba nyinyini sente kati sente agenda azigaba bwakwata akabaasa bwokugaba obubaasa tekikyusa twamugamba nti bw'oba ddala ng'olina interest oba ng'olina omutima ogukyusa bannansi okubajja mu bwavu sooka otunuulire bye bajja mu sente kati nkuwa ekyokulabirako ennaku zino tubadde n'akamwanyi kaffe akamwanyi nga kaliko kabbeeyi ne bakizuula bana abasajja nti emwanyi bw'abantu banafuna sente mu nsawo kigenda kutta puroguramu yaabwe gye baalina ey'okubaavuwaza otwala kubatwalako buli kimu ne bazingiramu emwanyi ne bayisa etteeka simanyi kofi biiru bajjewo UCDA yakolanga shock absorber in terms of price crisis nga weziri ne bagijjawo bakoze byonna tugenza okwekanga emwanyi yali kugumu 85 emwanyi yali ku mitwalo 215 kakati eri ku siringi 85 abantu baali bagula emwanyi zaabwe nga ziri mu sitowa era tuweebaza nnyo nze lwaki Museveni olumu mwebaza nkirera kino nkikuddiramu wano woli Museveni yagamba nga mu parliament nti bwe mumulondera ebidomola bye kasita bimuyisiza ne bumulondera ekidomola kasita kimuyisiza kyayagala mu parliament ng'ekidomola kisobola okuwanika emukono ne mulonda ebidomola byammwe ebidomola ne biwaayo emwanyi ebidomola ne bituteeka eno obusimayo amateeka gano agayisa ag'okusibira basivilianizimbako mu gundi mu okuwozesebwa mu amekotsi naye gwe nkubuuza gwe omulonzi bwe wali owuliddeko ekidomola kyo mu parliament nga kirwana nti ono amakubo mabi oba amalwaliro gaafa temuli muddagala oba kuba kati buli ddwaliro lya gavumenti tewakyaliwo kyabwereere kyonna tuyisa nti nkugambye Museveni yagamba bidomola ebimukolera ebyo ebintu ebiri negative abiyita bidomola ekisebo naye ajogako yagamba nze newompeereza ekidomola oba kalooli kasita kalooli ewanika omukono n'empisi zaawo ekyange nze mba nfaayo ki kakati kalooli zammwe muli nazo eyo zibawo obukunkumuka gwe buuza omubaka wo ndi owaaye bukyanga nkulonda mbuulire kye wali oteesezaayo mulumbe boogera ne mu kuziika boogera n'osanga oli ng'afuumula ebigambo ku mbaga nogaha ate ono gwe nalonda okunfuumula ebigambo mu palamenti ate abifuumulira wano kumufuna ku mbaga
avumulire naye gwe nga tosobola kwekuba mu kifuba kakati mu mbeera eno gye tulimu emwanyi yaffe yagwa buuza omubaka waakomyewo kati batandise obbagabira obukunkumu bali mu simanyi mu bumyufu mu simanyi mu bwa kyenvu genda omubuuze nti bukyankusindika mu palamenti njagala ombuulire kiki wali onteeserezaayo ekinyamba 2,000 ozimpadde 5,000 ozimpadde naye mbuulya kye wali oteesezaayo ekinyamba kubanga keeki y'eggwanga eri mu palamenti ennaku ezo nasanga ne kapera omusebo ng'asuubiza amasanyalaze ne mubuuza nti gweokola ngaani mu gavumenti nti ngendya kubaana amasanyalaze ne mbagamba nti nedda amasanyalaze tegagabirwa buli muntu amasanyalaze gasobola kuweebwa mubaka wa palamenti oba minisita omuntu wa bulijjo tasobola kuwaya okujjako ng'akugulidde ekikondo bino bagamba extension nti naye olina ekyalo mwetaaga amasanyalaze oba alina ekibuga mwetaaga amasanyalaze abeera mubaka wa palamenti na following up programs ne UEDCL oba nakwatagana ne ministry y'amasanyalaze ne basobola okubawa amasanyalaze ne bw'obeera muwagizi wa gavumenti eri mu buyinza tosobola kutwalira bantu masanyalaze era bakubuuza who are you kobe kansala tosobola gatwala kobe sentebe weru C5 tosobola gatwala ne president no simukodo sebo yagabidde ddala ensimbi Museveni kati sebo akasente atambula nako kukido olide sebo atambula nako kukido atira kubati kwaka akabasa kugenda gwomanyi kyono okola kakati awo abatuusiza naamini yali teyasoma teyatuuka kaawo system zizo no zise nedda yagabye ku nsimbi owedda akwata akirira bweruba lusozi akirira misinde talinawe yekwata akirira kiwalazima sente za kiwalazima ezoloza waki bulijjo tazibawa gwoloza lwaki mu kampeni wagaba ku sente n'atambula n'obubaasa n'abawa nedda nti nkugambye wali olabyeko pulezidenti waawo atambula n'obubaasa ng'abuwa abantu mpaayo mu byafaayo k'abaamini yali teyasoma nga buli ku kido wagirako wali gundi nkwadde simanyi abakimbadde kati namulabe bwe yavudde eno kuba ghetto yayingidde mu kirombe nasinkana omulombe n'oli omulombe yabadde tamanyi kulomba yasigadde amugambe sebo mfune 13 naye namugamba mfune 2 n'alowooza n'atakolerawo budget omusajja owe yabadde kooki kubanga omusajja ngaze omulaba atambula n'amabaasa kati ajja kubalumba ne mu nsuku eyo wabakugaye nti omukulu yazze mu lusuku ng'oli eyo mu kukola bijanjalo byo akugambe ate bantu oba teyeegulumiza genda ayingireko mu kibuga olawo oba onooyitawo ogamba nti agenze mu kirombe n'akasente ku kido n'agenda mu nsuku nga bw'ogambye mu nsuku anaatera otuukayo tanagenda nti agenda nakuvuga bodaboda ajja kuvuga ne ku bodaboda abagabe banendi nammwe oyo aba president ojja musangako ne mu katale k'owino ng'atuddeeyo ate wantu abansi bati abantu obaavuwazizza obatutteko ebyabwe otaddewo akabinja k'ababbi eggwanga lyonna balibbye balifenkenyeza lyonna liweddewo people hopeless era naye Museveni is so much worried about Ugandans kubanga tamanyi kiddako mu 2026 abantu bamugamba protest vote is not about protesting omanyi mu 1980 Museveni yesimbawo mu kulonda okwaliwo ne sigwe babba akalulu obote bwe baali babba akalulu bakabba ku Semwogerere n'agamba nti ne bamuwa amagezi nti tewakite mugenda mu nsiko kulwana Semwogerere n'agamba nze ngende mu nsiko nzita abantu baffe because bano bannayuganda tubattira kibikoze olw'akalulu Semwogerere n'agaana bano ne bagenda mu nsiko Museveni ne munne mbuba protestinga vote ne mundu n'ayingira protest vote ne mundu n'ave waffe nakaseke mu Luweero ng'aleseeyo emitwalo gy'abantu egisukka mu 8 nga bifu. But again, my question was honorable. Nti bw'olaba bino byonna President Museveni byakola kugamba si ye president gwosobola okugamba nti yegulumiza nyali embanga yali yegulumiza dda kati yegulumiza dda alabye mu biseera bye eby'oluvannyuma akomawo mu ekereziya y'abantu agamba akulupa naye ne bw'agamba akulupa emirundi 10 fe abakirisi tugamba akulupa emirundi 3 ono naye bw'ayogera emirundi 10 buli omu atunudde eri amugagenda akulupayo gikolera eri gy'obadde ng'obeera bw'atya tewali those are poor people, those are peasants beyafuula abaavu abankuseere mu nsi yaabwe
gendo mubuuze bwe yali ajja wano yalina kaki as a head of state akulage amakage we gali mukwano gwa feta anti kati bwoba osaka abo balabika babadde baganda manyi wana abaganda bwalaba gwanajjamu akantu ne bwaba takwagala kukubira engoma nakuba engoma bw'osuulawo ky'osudde ng'agamba kano kavuddeyo kakati abo boola basome spiriti yaabwe yabadde esanyuse etya yabadde esanyuse eti bamwagala oba yakusaka kuba ebiro byakati aliwa bano be bagenda basomba ne basomba simanyi batugyewa mutwalo abantu abaavuwaziza kati babasombeyo mu madistrikiti babawo mutwalo mulamba can imagine omuvubuke gwe wali badde onoonyeza omulimu omuvubuka gwe wali badde oteerawo future n'otandika kubagulirira bugulirizi kati mutwalo okusobola okujja kunanka kulaale kati njagala kuwa ekyokulabirako kyenkubuuza bino ebibiina by'opposition olabayo gwe bigulirira sente okujja kulaale ndaba bantu nga bangi kati ono abawa mutwalo patronage tewakyali ayagala na kubalaba era nabo bakimanyi nti ensi bakyaye batambula ne zikadwasi zaabwe zara PG batambula neki zikadwasi zaabwe kadwasi emundu zino ezikubirawo singa oli oba akwekanze kadwasi bazita kadwasi zara PG majegere zibomba buli walaga abane bomba kajegere zaabwe tezibava ku mugongo ne bwabazze ku kereziya ne kajegere ye kadwaseberawo anti kadwaseberawo ng'agikookinze buli kaseera kakati era ne bwaba anajja mu kibuga amakubo gonna bagaggala kakati eyo yonna gy'agenza akyala singa mugezi nga asoma ebyofuzi nga ffe kuba ffe tubeera ku ground ne tusoma abantu ne tusoma nti bo bano abantu bano balowooza ki yali badde akola script number n'amanya nti well tukuzeeyo mu bantu bano naye kakati suubi kiri etusobola okubateekamu okubazengulu kubanga kakati mu biro bino Museveni ne bwakwata ekitole kya golodi n'akikuwa ewaka omugamba teekaawo ogende abantu bakyaya abasajja bano oba kimanyi oba basajja bano bakiraba n'otuuka mu byalo eyo yonna abantu bafudde bankusere ne babakuŋŋaanyanga mu bibinja mu biseera by'obufuzi ne babawa ssente simanyi bano abakyala tubaagala nnyo abavubuka tubaagala nnyo simanyi bano baatisano simanyi bano bagoma ebyo omukulembeze si byakola omukulembeze ateekawo systems ne ziba nga zikola naye waliwo kimu kye yansanyusizaako yabadde ayogera eri abeewakiso yabagambye nti mwalonda ababaka ba parliament n'abakulembeze abalala abo balowooza ku musaala gwabwe owulira sebo omanyize engoberera gamba abo balowooza ku musaala gwabwe era mmwe temulowooza nti waliwo omubaka wa palamenti akufaako oba kansala akufaako oba kyamaliwero C5 akufaako balowooza ku musaala gwabwe kakati gwe bw'okimanya nti no balowooza ku musaala gwabwe ng'ababaka ba palamenti ate gwe mwenyini ovaayo n'ogamba nti ababaka ba palamenti be mwalonda tebalondoola owulira sebo ku musaala gwabwe gwe nga head of state kyokola streamlininga institutions ezaali badde zisobola okuyamba okwempawalinga community twamubuulira wano nti okwata obusente n'obugabira abantu tewali kyogenda kukyusa genda okoppa enkola ya mini gye yakolanga okulaba nti bannansi ab'empowering ne these people empowering majorly foreigners. The foreigners in this country are more empowered than the indigenous people here. Kati ekije bali badde bakola tambula mu byalo kola ripoti basibulo bagambe nti agrupa ngenze za iPod ezaba mu mwaka guno bo baze mu kimya kiba kigenda kufuna 7.5 billion. But what we take a president sako mukono mwako gwede mweri mwaisa mu parliament ndio kufuna ensimbi zonna oyino kuberanga only active more parliament, rather more activities as an iPod. You must participate more activities. Nope is likely to lose this money. Singa Kyagulanyi wali wajjadda mu nsiike eggwanga lino lyali badde lyanunulwa. Museveni had no competitors. He had pretenders in the competition. Mu biro bino bye tulimu batwaina Dr. Kizza Besigye bakubya Dr. Kati nkugamba mu biro bino mu biro bino
Museveni abadde talina aba competitors mu biro bino, abadde ba hypocrites, abadde ne banne be assigning okubeera side eno. Era ffe tubadde hash nnyo gye bali, abamu ne mulowooza nti nno tubawala na individually, naye twali tubagamba to act principally. Kubanga Museveni has been very lucky nti yekka y'omu ku bakulembeze abaasanga bannansi nga babongoota ne babakira ddala. When Museveni came to power, yasanga people were snowing and they slept. Era kati mu biro bino yakozesa omukisa ogwo, Museveni mwamuwa obudde bungi, yakozesa omukisa ogwo okwegaziya mu buli kimu. Ne yeegaziya mu byobufuzi, ne yeegaziya mu byenfuna, ne mu mbeera y'abantu. Na creating his own opposition. Naddiranga okuteekawo okulonda nga si kulonda naye nga ateekawo ekyefaanaanyiriza okulonda. Nga kati bwe mulaba bwagamba, kuba ku mulundi guno why is so much worried, adiiringa n'abantu kati abamutegeera. Kuno kwe kulonda kwosanga pulezidenti ng'agenze ne mu kirombo okunoonya akalulu. Inkambeti atambulira mu birenge enyange, akiridde mu kirombe, abuuza owayo ofuna mmeka. Mu butalajja mujja musanga nga akutte n'eddobo ku nnyanja ng'ayimiridde waliwo balobera kasulubana naye ng'ataddeyo eddobo. Mujja musanga nammwe abookya amanda ng'akomyewo mbwizi pretending to be part of you. Kyeyajja nakyo mu 1998 bwe yajja wano mu 1998, he knew what the population wanted. Era he was a people's president. By 1986 yali president w'abantu. Naye kati yafuuka president w'akakundi. President w'eggwanga. Nati nkugambye, kyenkugambye. Kyenkugambye nti luli we yajjanga yabonganga nako ku kkubo. N'abongako naye olwaleero bwe bakulaba osemberedde beekyasi ne bakubirawo emiggo yagala kutuga mukulu. Anti nkugambye abongawa. Bamala kwaza nandaweya ne bagalo jijjamu n'engatto ne bagaa kati mubongeko. Naye luli by then yali atambula ne Sserwanga. N'ajjayo omukono awubire ku bano. Namugamba ki oyo bajja kukuba abasajja nti no kati nazizza musango ki. Kati olwaleero ne bw'aba atambula mu bitundu gy'anaalaga, zonna enguudo bazijjuzaako amagye paka wanaabeera n'enguudo eziriranyeewo ne batandika ne mundu z'enjegere eyo waggulu ku miti ne baddeeyo nomuga nti n'obabuuza nti mufaaki. Kakati mu biro bino oba njagala kwebaza nnyo ab'ekibiina kya National Unity Platform. Mutulaze what leadership is all about. It's not about money making. Nga wekibadde mu opposition. Mu opposition eno tulinayo basajja babadde nga baludde nga bafuweeta oluzungu. Nga babeedeyo ne beekyanga ali n'ogamba leero ntuuse mu nsi ensuubize. Kumbe bano ba agenti booli. Akolera oli. Mu wrestling babeekuba wrestling bamala kweteerawo mifaliso. DP yabaddeyo. Ate mu iPod FDC yabaddeyo. Kati oli owa DP agikulira agent wa state. No, but Mao is an agent of the regime. He purports to fight. President wa DP. Anti nze nkugambye. President wa DP, agent wa NRM. Kakati tulina n'obukundi buno bwonna obulala Museveni bw'ajja ateekawo. Abamu badde temunnamanya sometime back. Tewannayitawo na mwezi mulamba. Museveni got 30 billion zinaziwa bannaffe ab'opposition era mugenda kubalaba. Ezigenda okulwanyisa National Unity Platform. Kino kyange si kya Radio 4. That is an allegation. Anti nkugambye kyange. Kati byenjogedde wano tosoose kumbuuza nti mbirinako obukakafu. Ngamba kino kya 30 billion. Kati kyenkugambye nti nze ngenda okuleeta ekintu kyange nga nkirinako bwino. Museveni yaleese 30 billions aziwebe agent be abali mu opposition. Omulimu gwabwe agenda kuba NUP. Era targeti yaabwe obalaba tebalumba nkyukakyuka ya ggwanga. They hardly talk about change gye twetaaga. Their major focus is either on Kyagulanyi or National Unity Platform because it's what they are paid for. Mwina ba agenti ba NRM mu opposition. Mu opposition tulinayo ba agenti ba NRM almost 70%. Come again?
70%. You have about 70. Era balina obubiina bino bw'owulira obubeera active mu biseera by'okulonda. Nga bibiina byabufuzi. Bibiina ki? Anti kati ojja kubirekegeera gwe tu are not a kid nti oli mu kibaya. Genda olabe bali eno naye nga bakolera eri. Okitegedde ssebo kyegamba? Bali eno ku saidi z'abanyigirizibwa gye bayimiridde naye nga bakolera bali abatunyigiriza. Obadde okitegedde? Bayimirira eno ku saidi y'abanyigirizibwa naye nga bakolera bali abanyigiriza. In other words, kankwese kino ekigambo kyekyangu ennyo. In other words, they are the Banyampi standing with the suffering people working for the Banyampi. Okitegedde kyekugamba? Bali eno ku saidi y'abanyigirizibwa working for the Banyampi and acting on behalf of the Banyampi, but they pretend they are fighting for the ordinary citizens of this country. Individuals in some political parties, you will see how they do their own things. And Museveni facilitates them. Kati ku mulundi guno asanze abantu beebereramu. Abadde ekisooka akozesa coercion. Ne babatulugunya okuwambanga kati boolaba abaana bonna abasinga aba National Unity Platform abali makomye bateekako ebisango-sango. Agenza okulaba nti ne bwe banaatemula ne bawamba ne bakola effujjo, people are determined. N'akozesa ku kasente. Nga Kalike nagambye kaatambula nako ku kido. Neeno mu bibiina by'obufuzi nayo alina baayita n'abawa ku kasente ak'oku kido. Eno mu opposition nabali nabayita nabakasente kako kukido. Nze munnange nze kubanga byoyogera oyagala bakugalewo byoyogera weba ko obujulizi ne vampira jagamba gambya obujulizi ati nze nkugambye Museveni yakwata 30 billions of recent nas facilitating some opposition members to fight National Unity Platform majorly okulwanyisa Kyagulanyi buli step weri their agenda tegenda kutunuulira muntu wa bulijjo ali ate oba tuva tutya mu buwambo betulimu naye bagenda kufokasinga nnyo emirimu egikolebwa ku kibiina kya National Unity Platform. Kati ngono boolaba ono agenti waabwe ali mu Democratic Party Norbert Mao yabazedde ekiwandiiko n'agamba bano baba tebeetaba mu iPod tebakkirizibwa na kukuŋŋaanya sente zisukka miliyoni 4. Wamulabye oyo Mao omanyi bwe bamulumba nga yeekweka mu tribe mubankijjanya lwakuba ndi waggwanga gundi bwe bamugamba nti komawo ku mulamwa tukulengera. Oyo nabadde mukama wo mu ande sinze nakubuulirako wano nze sirina mukama wange mu ntambula y'ebyobufuzi ebyo bobadde otenda mbuno mbu mukama wo mu DP. Nze mukama wange mu politics wa Uganda yali ku mulamwa ali ku alaali Kyagulanyi. Olidde ssebo anje gwobaddeyo omutima gwo bajje gubadde. Nze nakugamba atali ku alaali tobeera mukama wange. Tulina abantu bangi abajja ne bafumula ebigambo mu parliament ku nyimbe newa naye bwe nkulengera nga toli mu lwalaali mbeere no bbali ne nkugamba watugamba ozibirizaako eriiso erimu ng'enkofu y'omu kyalo kyewaffe Nakaseke ezibirizaako eriiso erimu nolowooza nti gombiga zibiridde tekulaba ezibirizaako bweti eriiso limu bweti n'esigala ng'ekutadde mulenzi zaayo n'ogiyita njega kati ekulaba osembeza omukono bwoti ng'oguleeta n'eryoke nezibiriza netunuza amaaso gayo gombi nti nkulengera. Kakati naffe wano tulina obubinja olwaleero they have so much worried balumba NUP lwaki teyajjayo sente lwaki te participating mu iPod okufuna ku sente agenda yaffe ya sente akalu kati brother iPod eyo eriso. Why don't you want to go there as NUP? Why? No, agenda kati dialoguing. Kakati bolaba nga to engage ban member ba National Unity Platform ba defying commercialization of politics. But you've been taking the money. No, just why do you force me now? Why are you forcing me now? Kati why are you worried bwe nkugamba nti sijja kujja mu kipooli kyo? Kubanga most of the people now are agitating they are agents of Mr. Museveni in the opposition. No negotiating. The way they talk, you don't want their body language, even balaba bafiirwa supu. Kati nze bwe nkugamba nti sijja kujja, does it become a crime? Nti nkugambe sijja kwetaba mu kintu kuba Museveni anoonya bifaananyi
nabano nti bannange mutulaba ne benvuganya nabo ntula nabo ku mmeeza abanvuganya ne tulya piraawo entula za photo moment photo capture era olugira ng'ateekawo kaserefike wali eri ng'aweereza timutulaba bano benvuganya nabo waliwo kino bawo kirabe abo bonna major those are his agents bwe batyo babadde ku lokole ekyo kifaananyi kyali nabo mu iPod those are his agents. Everybody is an agent. Most of all of them, those are agents. But they represent political. They represent. Who cares? They represented political parties. Who cares? Honest. I wish you had told me to be representing interests abantu zezibatwale wa Siranda yabadde okulwa DP. Anti nkugambye tobo nabona. Aba abantu bagende wa Museveni ba representing ki babagenze kola ki. Bibina obuliramu agenda ekwata ku bantu. It's all about money. So money. And the tears they do cry is about money. It's not about service delivery. NUP is a revolutionary party, a people-centered party. Etunulidde ebiro embeera abantu gye balimu nti abantu batuuka batya okufuulwa emmomboze mu nsi yaabwe ne batandika okuba internally displacing you have a government. Ne mubeera ne government kati batubanja national debt is standing at 127 trillion. But every day we ask Museveni, where does that money go? He cannot answer. Ozirabakeye wamwe. Kakati gwe kana kakundi akagenda mu iPod ero jja kubalaba bonna nga maaso gabamyuse nga agendegeya. It's not about services of the people, it's about getting share of the money. Kati nze bwe sijja kumbaga onkakabukasi nti botojja wakiri tujja kuleeta guleda nesi questioninga why kibonna obalaba bonna amaaso gaabwe bagakanulidde NUP kubanga NUP eyagala kukyagisa mu luwombo ekiregitimizinga eyo tugiyita collection of agents state agents kwe kugenda ye NUP kekigiregitimizinga. If NUP doesn't attend, of course gendo mbulire wao gosobola oteresa ekyapa kyo kubagendo tulamu temukiririza mbulira kwaba bagendo tulamu iPod gosobola oteresa ekyapa kyo ng'oli mulwadde tosobola gwe batunulira abo mawo Museveni mukwano gwange webugiri basalirwa oyina Keno we UPC ofune bana basajja bange BFDC kakati ba muliyati banandala mafabi konka Uganda kakati fe tulengera era Museveni is worried abadde nga azanya empikize. At one time he made a statement in such and such a time by 2025 tewajja kubaawo opposition naye musobedde ena NUP buli watuuka bakyuka ne abalowoleza nti bulu agenda okulaba bafuuse red wabalowoleza mu red ne bafuuka white kati bamusobedde. Agenda ya iPod is it about national interests or is about individual interests under their parties? Sharing of money is about money. Abogendo mbulire nti bagenda kwogera ku butemu obugenda maaso mu ggwanga of targeting people especially indigenous people. Gendo babuuze nti mugenda kwogera ku masanyalaze, mugenda kwogera ku musaala gw'abasirikale oba abapoliisi oba ab'amagye oba abasomesa, mugenda kwogera ku welfare y'eggwanga, mugenda kwogera ku bbeeyi ya birime eriwo mu ggwanga, mugenda kwogera ku ki? Bagenda kugamba their main discussion will be based on how to share money. Kugabana. Kuba Museveni yabagamba nti Uganda nsolo ye yabwe baba alwana mu nsiko. Yensonga lwaki all former national resources zonna zaba individuals now they own them. Beterawo kati fe bamu kubasinga ndoza obati tubate tusinga fe bamu kubasinga kati ofulumya gold mu Africa beterawo ne refinery yabwe ne ojo babuze ti sente ziva mu gold zigenda mu treasury nti no zaba individuals nenge teka weriri tina minerals zonna za gwanga property ya gwanga ne bo baga nti yes teka weriri ne all minerals now belong to individual companies. They form companies ngabo badola bali ne taka lye nagulu bwe bali egabanye lya government kye baso okukola bakola bu company oli nateekawo ka company ke kijjomanyi enterprises limited no tujiwaddeyo eka 5 nengo maiki nyeni wa kijjomanyi
Mujonkezi Enterprises Limited neyo tujiwaddeyo ikatano. They formed those companies mwe banagire eggwanga ne beegabira ettaka ly'eggwanga kati nabaleetedde ne recent development eriwo. All national parks are going to be privatized. All game parks are going to be privatized by these people. Obadde okimanyi nti amalundiro g'ebisolo gonna bagenda gatunda. They on the market now bagajjeyo bagatunde. And keep people clapping about iPod bwebo bubinjo obuyambako mu 7 how to stay. They are happy with the status, with the maintenance of the status quo. Anti kumugamba ki Museveni is not supposed to be a leader of this country. He's supposed to be away. Bino byemwogera lwaki mutula ne president tutya ne mugamba nti nga kiki kyatamanyi bino byoyogedde kiki kyatamanyi ku byenjogedde kiringa bwe bakugamba nti Museveni agenda kulwanyisa obubbi gwosobola okikiriza mutima gwo ng'otegeera nga ddala otegeera olina obwongo nti Museveni asobola okulwanyisa obubbi wano obubbi bw'ensi by'omusolo obubbi bw'essente si sente zokka obubbi bw'essente obubbi bw'ettaka obubbi bwa property za state zonna ezigenze amayumba gonna agaali ekkololo ago abasajja ge beegabidde agaali enaggulu agaali enakasero obubbi bw'ekunnyanja okugobayo abantu nti osobola okukeera enkyanga otegeera ddala ng'otegeera nga weebala nti otegeera noveeri n'ogamba abantu nti Museveni asobola okulwanyisa obubbi ko byataddewo nga biki kaliisoliiso just ebyo babikuteerawo nga bwe bateeka baluuni ku mbaga baluuni wali ozirabyeko ku mbaga it's just for decoration. What else can balloons do? State House and corruption. Those are just nga bwe bateekawo baluuni ku mbaga. They can't do anything. Can a balloon mean anything? No, I'm just asking. Decoration. Decoration. Just kunyumisa ebyo abiteekawo kunyumisa. Gendo mubuuze nti anti-corruption kyekwata ku ki? Ekoze eki? Na duplicate nga buli katongole n'akateekamu abantu be. Ne bajjayo sente. State House and corruption. That is like a balloon decorated at a wedding party. Eroli wakubuja ndio wae baluni bwe baweeri oba teriiwo omukolo tegubaawo bakugamba nti baluni ne bwe bateriiwo omukolo kugenda maaso oyinayo jiji yaganti 10 billion 10 billion not 10 trillion we are losing more than 10 trillions ani yakizula IGG. So if you know that, what have you done? Mpayo ku 10 trillion ze wakabasuuza. Kubanga these are your bosses. Madam IGG, these are your bosses. Era tosobola kubasuuza munyago gwawe gwe nkugambye the office of the IGG yakola gye bayita annual report negamba we lose more than 10 trillions. Do you know how many roads every year? Do you know how many roads are in 10 trillions? Olozo mutuna mu amakuba ameka mu 10 trillions. Bwe buba bulole buno butata obw'emitwalo 5 obusimba okuva ku State Square paka ku Masaka round about mu Nyendo. Owulira sebo? Mpulira. Okuva butata obw'emitwalo 5 osobola busimba line okuva wane ku State Square paka Masaka mu Nyendo nga bujjudde bonna zezo sente ze babba buli mwaka ezo 10 trillion IGG ze azura ze babba they can how many roads and those 10 trillions you want to tell me nti ababba sente ezo Museveni tabamanyi gwe bakulimba woba wetegerera ddala nga webereramu ne twewola sente ne bakubuuza nti sente ze tweweze ziragawa ne ba continuing to borrow but they don't put money on the services down kyezirina okukola kyezirina okukola ba continuing okuborrowinga every day mu parliament ba borrowinga naye nga bababuuza ate sente ze mwewola nga tetulaba bwe zikola bye zirina kukola they keep on paying interest. Endalo ebagera mwebase ne bazije kati nga njagala okuwa ekyo ku district banga mbadde vice chairperson wa park local government. Bana abasajja kye bakola nga abantu bonna bali mu kubongoota balinda obukunkumuka balinda okusiikina balinda okulomba kye bakola ne bateeka etteeka nti sente zino tuziwereze nga ku district ng'obudde bugenze kuba etteeka terikukkiriza zikozesa ng'obudde bugenze olwo erina okuzizza ku center. Obadde okimanya ekyo n'owulira nti district baagiwa obuwumbi 3 n'ekomyawo obuwumbi 2
kubanga bazisindika obudde bugende olina okuziza ku center mwali mwebuuziza bwe ziddayo ku center ziragawa nogwe nkubuuza kubanga ffe tudiscoveringa bingi era bwe tumanya ffe bwe mumanya ffe betutegeera temuddayo kweba katulo mugwa ku ddalu ne bakugamba nti twewola ssente okuddaabiriza eddwaliro ly'emulago lifuuke hospital A+ negenda olabe ze baakozesaako nalaba li mulyagonja nga tuga nti that is a monument mulyagonja Justice of the Constitutional Court, one of the ardent supporters of NRM regime, she made a statement that this National Hospital called Mulago is now a monument from a judge of high caliber. Former IGG. Nagamba ekyo kyasigalawo nga kibumbe. What a statement gwengo wetegerera ngo jeko obubinja buno obugenda okulya sente za iPod obukuba amasuuti ne bagenda tunazo tugula makalina tugula motoka amapya wali wetegereza nti abasajja abavuga emotoka empya mu kibuga mulese beye nyote banyamiri mu bakola jankalira gendo jetegereze abasajja abayiwa makalina amayitirivu mu kalina za arcade zimolozi zine nyumba eziringa ama hoteli abavuga enyumba abavuga emotoka empya nnyo kati 2026 bogenda okubuuza ogenda okulaba nti omubuuzo yakolawa abakugamba that one is a dealer in government. Because those are the people abasifoninga the monies ze mulina okukozesa mu services kati olwaleero bakugamba mukyagulanyi national inter platform obuteetaba mu iPod ayagala kubalinyira mu luwombo mulwaki toyinya olwaki otulemesa okulya nobuuza nti alwanira ennyo kyagulanyi okumukako gena mu iPod nga sikulirangako bw'olwanira nti mu ggwanga mulimu abantu abali internally displaced by non-indigenous people while foreigners are just enjoying all sorts of rights and privileges here. The other day baleeta abalitria omutwalo mekane babandoningeyo mu kibira ne bajawanika bali bayingira illegally so illegally waliwo abakulu ababaleta wano naipebe mu huge sums of money sometime back I think 4 years back bali buli military abamujjako $15,000 eza dollar yamba ko police ngo juwe information kati gundi nawe where are those people ebyo bitongole biri luddawa okyalo aba w'ekitongole ekikola actively for this country shaidoji wobu sente butono okigambe enoonyereza emisango we baba tuukira n'okwagala okutta ab'ekibiina ne batuukira okwagala okutta omu ku banoonyereza saabanoonyereza w'ekitongole kya poliisi akulo tonnamanya nti akulo abaana b'NRM baali bamuyisizaamu eggaali n'omwana we nga bamujje bazze omutta Museveni lwe yazzaayo empapula walaba effujjo lye twalaba mu akulo baali bamuse era omwana we kye baamukola tali kukigira. I don't know how she survived because some of those senior officers they know how to manage the situation. Kati bobeera mu ggwanga n'ebitongole bino byonna owa poliisi ensula gy'asulamu ogiraba akolera ekinga asula bubi ne tumwongeza ssente gwe n'ogamba nti ba senior officers bokka be balina okweyongeza ne tuyongeza omusirikale n'oyo akukuuma ku kabangali n'ono akukuuma obeere mirembe ne tumwongeza ssente ne tugamba we have increased all salaries of all officers regardless of their ranks ate ogenda okulira nti abawaggulu bokka be beeyongeza mubana abawansi bo babatunulira babatalina dreams kakati bobeera mu nsi efaanana bwetu twetaaga nti yes General Museveni ayita bavuganya nabo batuule ku meeza under what spirit you are forcing NUP to join you at the satanic table under what spirit kwanga satanic table teriiwo in the interest of the people singo ngamba nti ekikakisa bano okwegata it is because of the interest of the people, interest of the country nti kyetutunuulira wano kutunuulira electoral reforms. Tugenda mu kulonda omukulono yagaana electoral reforms oziteekawo tugenda mu kulonda yagaana okuteeka constitutional reforms tugenda mu kulonda ekkooti zaamugamba nti ebintu bino wammanga nga tetunabaawo na kulonda birina ganyo bikyusa
come kakati tumugamba tugenda mu protest vote tetegeeza nti no tugenda kwekalakasa wali tukugamba fwe kuba failing for the last 40 years regardless of what may come tulina okukyusa obukulembeze kakati era kye twalibadde tusuubira nti abasajja bano abagamba NUP eyagala kutulinyira mu luwombo NUP eyagala kutulemesa kulya njagala baveeyo batuwe ensonga zaabwe nti lwaki basuubira nti ekimu ku bizibu by'eggwanga currently ye NUP okugaana okwetaba mu lukiiko lwa IPOD maybe they can go there mwe mubatunuulye kuba twetaaga baba bagenze nga tebagenze lwa bifaananyi kubanga abamu they go there for accountability purposes. Some of these people who purport to be fighting for the people or being members of the opposition, they clandestinely work for the regime. They have been smartly working for the regime. Nga mwete mumanyi na kumanya mwe mudaba musajja simanyi twasainiza agreement kati nkwadde ekyokulabirako Honorable Nobert Mao yalese etteeka ery'emisinde ng'alaba abaana ba National Unity Platform batandise okusonda ssente. Nalete etteeka ery'emisinde jukira Minister wa Constitutional Affairs nti muteeka liri mu ekibiina by'obufuzi tekirina kukuŋŋaanya ssente zisukka miliyoni 4 n'omubuuza where have you been all along abo be ba agenti abakuyita ogende nabo mu iPod. Well, ekintu kyamwe kya protest vote kyoyogera kabantu gaba kyagenda masto kikubamu ebituli ate tewaate ogikubamu ebituli bitya bagamba temuli makulu temuli makulu nedda gwe ekintu ekitaliimu makulu ignore. If you know protest vote is nothing, please ignore the only things ekizibu ennyo mugenda ne mukyaza aba politicians abalina a lot of excitement. Nabadde ndaba General Felix Klaije nabadde alina interview gyakola naga nti takitegana kitegeera era talina kitegeera muwoza protest vote ate no musimba w'abantu kani Klaije protest is part of the regime nagamba wano musimba honkos kani Klaije protest. Let me tell you what it is. Muwoza protest vote ngamba mu luzungu lwamanyi protest kifaanagana kuzira kugana mugamba tugenda mu protest vote ate musimba abantu so which is which according to him tabitegeera anti kati gwe mubuuze nti weesimbyewo mugezi w'amagye oyogerera amagye gwe owuliddeko amagye nga gakubuuza protest vote omwogezi w'amagye yabuuza protest vote oba ogibuuza ojja kugiraba beno protest vote ekugamba nti obadde ng'obba obululu bwaffe nga bakulangirira mbu wakiteekawo nti culture balina okukulangira tukugamba ku luno tebalina kukulangirira okujjako ng'owangudde olidde ssebo ng'owangudde gyenunire gwakulira akakiiko k'okulonda wonna gy'obeera you are not a god jangu olangirira ebifu gwakulira akakiiko k'ebyokulonda awe tujja okumanya nti we are dealing with malaika. Okitegedde sebo abantu basacrifice wuliriza sebo abantu basacrifice a lot for this country. Very many innocent people have died being targeted on daily basis. Very many people have sacrificed for this country nga tusuubira nti at such and such a time tujja kutuuka nga tulina political maturity. Do you think are you safe you yourself? Omuntu n'akomawo okuva ebweru w'eggwanga nga save you. I'm just talking to you going you yourself when you wake up every morning do you think your children are safe in this country? Do you think your wife is safe in this country? In case your grandfather or mother in the village is bitten by a snake, can he or she access any medicines in any nearby hospital freely? Ngolaba n'abakungu ba gavumenti katwe balwala babasondera busondezi in such a country erina huge deaths nenga temanyi sente kijja zikola. Do you think you are safe ng'abantu bamwe mu byalo bonna babasenguddeyo ku ttaka? Because even these days omwavu tokyasinga musango gukwata ku by'ettaka. The poor are being pushed away. Kakati ekyo kye nkugamba nti ow'ekitiibwa Klaije mukwano gwange omulokola ayogerera amagye abeere muleeni ye ey'amagye. We can be soldiers, but we are not soldiers. They don't understand. We can also be soldiers, but we are not soldiers. Okay. There is no person who was born to be a soldier. Just circumstances zireetera abantu ne baga nti kakati tukwatemu. Kati ye bw'akugamba nti takitegeera ekigambo protest, mugamba ajje ku kibiina ky'NUP muwadde invitation yange freely.
ayagala Kulaija muyise mukulu Kulaija omwogezi w'amagye amanyi bulungi nange mumanyi musajja mulokole jangu tukunnyonnyole nkunja kunnyonnyola ebigambo bibiri protest n'eggaali eggaali ogimanyi ogenda munnyonnyola eggaali ne protest kati gwogende ogwogerera ekitongole ekyogerera kubanga most of these people are too partisan but they represent national institutions bwajja wanayogera byenaalemu naye ng'alina kuba nani partisan kakati ajja kujja nze muwadde free invitation jangu ku kitebe ky'NUP ffe tujja kwaniriza after all ekitebe kyonna kyetooloddwa ebika bya buli basirikale diso giso miso wiso SFC KFC NFC WFC byonna biri wali bitunuulidde NUP ebiri ebyo ebitongolo birabako ku kibiina ekirala SFC, KFC, NFC, WFC obirabako ku kibiina ekirala okujja kulya entebe mwotudde eyo Honorable Mubarak Munyaga yabaddawo nena alangirira ekitiba kita Common Man's Party mu butongole akitongoza wiki ejja ku Lwokubiri yagenda nti akabonero lusaniya akabonero lusaniya luliko Mubarak oli musida mujja kulaba ebintu bingi omulembe gw'abasajja bano nga batuddeko obwongo nga abantu tebakyetegeerera ng'abantu they only mad about making money mukyalaba ebintu bingi nga Buganda which common man ekibiina ky'omuntu wa bulijjo naye waddembe nejjukira kino kyakajja PFF naye waddembe oteekawo era n'okudduka n'agenda mu iPod laba PPF nayo iweeri mwe kati kiri eri mwe kubanga ffe batugamba ebintu ebitalina makulu tobimalira ku makulu focus yaffe si yabano bakola bibiina People's Front for Freedom they make their parties is not a crime ate waliyo ne PFF akabonero kaabwe simu alo then waliwo DF eyo yakabonero muti ebiina bino ebimeruka ku opposition mubalaka ki nze simanyi munange nange sijja kugamba nange nkeera ku makya nendaba nti ono ataddewo naye ekike n'oli ataddewo ekike however era ffe tetubimalirako obudde focus yaffe yakulaba smooth transition yakutunulira how are we going to manage the protest vote. Protest vote is not about ngabwe mulowooza tugenda kwekalakaasa tugenda kugamba gw'obadde okulira akakiiko k'okulonda are you safe byolangiridde neyali abaddeko akakiiko k'okulonda osobola omuleka mu Kampala muno n'atambula oba musazewo kuyita eno no tewali kuyita eno oli bwakubeera n'ekibiina kye it's not a crime ekibiina kibeera nga bw'oteekawo essomero fewaffe Nakaseke waliwo mu sub county nga mulimu amasomero mayitirivu waliwo aga gavumenti waliwo abannannyini balina amasomero gaabwe naye nga bonna basomesa kiryogendamu kati abasomali tugenda kubeerawo tutya kubanga Uganda etandika 2026 egenda kuba ndala nnyo era kigenda kutwalira emyaka nga 3 nga tukyagitereeza like 30 years okitegedde sebo nga kirimo okuzaayo ettaka erinyagiddwa okubanga ozimbye kalinawo tekitegeeza nti yo owulira sebo okubanga weegabira ekizimbe kya gavumenti ezo zonna documents zeziri era nkasita weegabira ekizimbe kya gavumenti ani yakikuwa lino ekibira kino tukitegedde abaali mu buyinza mwekobaana okujja okwegabira buli kirwani ekibira kino ani yakikuwa obadde ku nnyanja ng'osolooza twagala amanya g'abo ababadde ku nnyanja nga batemula abantu nga beefuula abagira kati nkugambye okutandika 2026 tugenda kutandika okutereeza Uganda bannyini nsi bagenda kujeddiza mu mwaka gwa 1986 olutalo nga luyinda abanoonyi b'obubudamu beetaba mu lutalo ne batuwambako ensi yaffe kakati olwaleero tukugamba kana akaluke tugendamu I am not a fool okuparticipating nga nkimanyi nti oganya okuteekawo electoral reforms I am not a fool okukagendamu nga nkimanyi nti n'aba media bulijjo balanga results naye ng'obabuuza muzijjawa nga internet teriiko I am not a fool okukagendamu nga nkimanyi nti owakakiiko k'okulonda is totally partisan. So you're not going to participate? Anti nkugambye nkagendamu. But the partisan electoral commission has been declaring you Rutamaguzi as a winner. Baze bakulangira. Kirogenda musanje kyakusatu. Nkimanyi nti ozonnangirira naye akaluuka MP nvandiirwa. Yongereza. Nvandiirwa
emmere bweyiika enva endirwa ne bweziika wanzi naye zino kikulu nezino enva endirwa ffe waffe tufumbanga ettooke n'ateekako omwogo n'ateekako nakati n'ejjojo ejjojo ne beriyiika tebagamba nti tetujja kulya ku ejjojo liyize kuba badde muli emmere kuba yo weeri ettooke weeri kati tukugamba gwe w'akakiiko k'okulonda tuyingidde wano bulijjo olangirira ebitaliyo naawe yalangirira ne bakuggyako you are not also safe